Kalamba y'emu ku magombolola agakatondebwawo mu disitulikiti y'e Butambala nga yakutulwa ku Kalamba Town Council okufuuka eggombolola eyeetengeredde. Wabula bano bukyanga batondebwawo mu mwaka gwa 2021 emirimu babadde bagiddukanyisa mu muzigo era nga ssentebe yekka yatuulamu. Eggombolola eno ewangaliramu abantu 2.2 nga kyewuunyisa okuba nga tebalina we bayinza kusanga bakulembeze baabwe naddala bakansala ku nsonga zonna ezibaluma. Naddala minisita baffe abazze abapya abali mu local government nga Honorable Namere nga Honorable Balamu kubanga be batuvunaanyizibwako mu local government. Era nawulidde nti bagenda kutandika okulambula ebitundu. Era nsaba basookere mu Kalamba sub-county balabe abantu baabwe bwe tuweerereza emirimu ne saavisi bwe zitambula. Ebbanga lino lyonna kanso okuteesa bakansala batuula wabweru mu ttenti oba weema nga n'olunaku lw'eggulo kanso lwe yasoose okutuula mu kisanja kino ekisookedde ddala bonna beenyigiriza mu kazigo ka ssentebe anti ne ssente za weema babadde tebazirina. Tulina ebizibu naddala ofiisi naddala eya CDO kubanga ekwatagana ku maka erina okubeera nga etuula yokka nga tewali naye bajja mu ofiisi yange nze kwolwo olunaku esiina kukola kubanga ofiisi ya CDO eba yakyama eba n'ensonga ez'ekyama. Mu kafo kano akatono mwe babadde beenyize bazudde nga n'ebyetaagisa mu ofiisi ya gavumenti eno temuli. Naye ndabisaawo eyo ki kiitaagisaamu okusinziira ku ssentebe w'eggombolola eno Yusufu Walakira ne bakansala b'olukiiko lwe ebizibu ebiri mu ggombolola eno byo byasukkira ddala nti ng'oggyeko obutaba na kitebe ebyobulamu n'ebyentambula baabulwa dda ekyokubikolera. Eddwaliro lyaffe erya Kitimba teriyina kikomera geeti kikulu nnyo ng'eggombolola ekisanja kino ekigwedde twagezaako teekawo ekikomera ekya chain naye tekuli geeti nga buli muntu waasanga waayita abasawo batya ekyo nakyo kikyali kizibu mu ggombolola yaffe eno. Bakyala baffe bazaala bubi mu malwaliro tebalina bikozesebwa n'enguudo zaffe zisobole okukolebwako kubanga tuli mu kyalo ebirime abantu bafuna ssente ziva mu birime byabwe. Newankubadde babadde batudde wafunda tekibalobedde kuteesa era wano wetuzuulidde nti eggombolola yaabwe eddukanyizibwa ku ssente obukadde 4 bwokka nga 14 bwe bukola ku mirimu gy'eggombolola omwaka. Kalamba nga yo eryawamu efuna miliyoni 4 naye kuliko essente ezitakozera mirimu mirala yonna nga takubako n'emisaala gy'abakozi ezo zo zijja nga bazibalanga za ggombolola naye tezikola mirimu. Ati mbadde nsaba tuteme empenda butya bwe tugenda okufuna essente okuyambibwako tufune ekitebe ekyaffe naffe tubeere nga bwe tuteeseza waffe. Wano ekisooka mulaba bwe tutudde tuli wafunda nnyo tewasobola kutukkiriza kukola mirimu ne kompyuta zaffe ziri awo basobola okumenya ne bazitwala. Ng'oggyeko abakulembeze okukaaba n'abatuuza si bamativu n'engeri eggombolola eno gy'eddukanyizibwamu naddala bwe gutuuka ku ntambula nga n'ebyobulamu bibasumbuwa. Genda bikonzibulanga okuzaala nagera na kiro ntuuka lwempita omusawo n'alemera mu nnyumba ye paka natambula nenvaayo mwana kumpe namuzaalira mukku. Enguudo zo baba tozoogera nako enfuufu nyingi tugenda kuzaala wali empigi baagala 45 kulongoosa wogenda Gombe nti simanyi ngenze Gombe baagala 35 kati fo tukole tutya. Eggombola ya Kalamba erimu emiruka 5 n'ebyalo 58 ekitegeeza nti nnene ekimala abakulembeze okuba ne we basinziira okuddukanya emirimu gyabwe.